love in the air. Hi friends. Hi friends. Baby, come say hi to my friends. Hmm? Are they kids? No, they're not kids. They're adults. Give me some ice, babe. Can you call downstairs? Tell them to come to your house, please. You want to call before we leave? Thank you, love. Oh, somebody says I look sad. Maybe I am sad. Nice, it is sad. I'm just a little bit concerned. Then I see this sad. And see where you. Naye, Orus, you have just done a deaf ear. Into a bit of background noise, such as life. I'm in actually Miami, Florida. I'm at the Fountain Blue Hotel. I'll show you my view right now. That's the ocean. The city. I'm about to go on a boat cruise. The ocean. Banji mukedde kunkubira bakuvumira ku social media ate bikoze bitya bajja kunvuma nnyo kuba I'm who I am kati tebalina gwakuvuma leero nze ge basazeewo vuma naye nga ndyoke temweraliikirira. Everything comes to an end. Every dog has its own day. Ndowooza leero it's my day to be abused naye nga ndyoke. I woke up to about what 100 and something messages. Why bakuvuma bakoze sina kye nakola mistake gye nakola yakweliranya abantu batali in my league. That's the only mistake I ever did. Bwe bavuma abantu abo nange ne bintwaliramu wadde nga sina kye nkoze bamikwano naye nga nze sitaanula ntalo ndi muntu wa mirembe as always. Simanyi kuvuma abantu, simanyi kuyomba. Kibi nnyo nti ebintu bino gye byatandikira nali na Dubai saalina nawo naye bintwaliddemu. Naye njagala clearing other air because I think I owe you an explanation. And I'll be very brief. I will only be like 10 minutes. Atia. If you know who I am, pick a leaf, and if you want to listen to Chip Talk, you can continue to do that. But my conscience is clear. I don't fight children. I don't fight low lives. I make peace, and I'm to help when I can. Sini mugagga nnyo naye ekitono kye nnina ntigane bannange. So mbasaba byonna bye mulaba temubitwala nga bikulu. Somebody paid some fucking losers to abuse me. Things that don't make sense, but don't take it personal. Read, have a good laugh, move on. Background noise. That's all I gotta say. Abantu bali wano balivinga bulamu bwabwe mbe muli eyo muli ku byammwe. My hubby is here on the couch flying like a villain. We'll say hi to my friends. Hold on. You have to turn down your music a little bit. Where's the remote? Where? It's manual. Come on. Sorry. I think Moron
room yange benyingira mudala network is not that great. Honey, please fix your shit. What's that? I don't know, baby. I don't know what's playing on your radio. It's annoying. I'm serious in kutumidde. Go nvumisa abantu go manyi bye wakola kati nange bintwaliddemu. You need to come out and clear the air. Babe, you want to turn down that music a little bit, please? It's off? No, I wanted the Zouk and Copper. You can play it, but soft. Play me Kai or something else. So mwafunidde bavumi association banvume kale temuli bangu naye mwongera okunvuma omuti oguliko ebibala abaganda bagamba gwe bakola ki simanyi bwe babigamba gye bakubako ebiki ebiyinja whatever they call it mubitegeera babimanyi nze sibimanyi. I'm trying. Omuti oguliko ebibala gwe bakubako ekyenkonyogo amayinja ebiki alatunyumyamu katono 10 minutes. I have a boat ride or a boat party or boat cruise to catch. Bambi, I know you're all concerned. You've been calling me. How are you? Bakuvuma, bichi. Naye bino bye bizibu byofuna when you associate with the young folks. MC Rich is my friend and I decided to sponsor him because I motivate young folks to try and make them better, and he's among those. Richie musinga emyaka naye ekikulu kiri nti sisobola kwagala buli omu the same way. He holds a special place in my heart because he's my friend and my husband knows about him. Kuba buli wengenda ku festivals my husband abeerawo. Kati bwe mutandika okuvuma Richie nange ne munvumiramu nze mba mbakoze eki. Tewali nti n'oba oli mugagga tosobola kwana banaku. Obugagga tubukuliddemu tetubulabye mu bukulu. Naye gwe bw'ojja mu America and you're trying to be a wannabe, mwena mumanyi omuntu gwe twogerako sigenda nakuneeminga mannya ngenda muyita jendo. Mu healthcare term abantu betayagala kumentioninga tubayita ba jendo. No disorganizing buli omu ogezaako okumulevelinga to your level, but some of us are not at that level. Oba wali oyiri kyoli, oba weetunda, oba wakolanga mwowino, oba watundanga butunda, ebyo bizibu byo si bizibu byaffe, nze simanyi kuyomba. Tongulira abantu kunvuma nakutandika kuŋŋamba nti nazaala binnamagoya nabizaalirawa. Maze mu America 25 years of age. Najja mu America nga ndi 17. I've made my legacy. Don't pull me down to your standards because I'm not that. Kambabulireko tulina okwagalana. Baby, turn your music a little bit down. Tulina okussaamu buli omu ekitiibwa. Oba alina ssente oba taziina ssente mugenyi. Leero weeziri enkya teziriiwo. Leero nziina enkya ziyinza okubulawo. Naye weegenderezanga nnyo abantu b'omanyiira ng'oli waggulu eri kuba wokkirira olina okumakinga sure nti bajja kukubeererawo bakwate ku mukono. Okitegeera? Bw'obeera n'obusente obutono tomanyiira abantu ba wansi kuba nabo basobolokera ku makya ne bafuuka kyoli. Naye mwe ne mubeeraawo olw'okuba mwagala okukola erinnya mwagala okugenda e Uganda ne mulaga nti mulina ssente ze mutalina. Nobody cares. Oba tosobola kuliisa banaku ne bw'olaga ssente meka z'olina. Nobody cares. Ziyamba gwe. Oba oyagala kubeera wannabe, that's your own damn problem. Excuse my language. Mundeke. I'm an innocent soul. Simanyi kuyomba, manyi kukola sente. Na manyi kukola mikwano. So, if you don't know what you're supposed to be doing in your life, Oba tebakutanudde tebakulumbye tobalumba okumulira obwana obuto okunvuma. It's nothing. Ebikolimo byaki
byenkoko tebita kamunye oba kamunye tebiti whatever that is I don't understand but ebyo Luganda munsonyi wasiri ndwogera naye whatever comes with it I don't know much about it naye nga njagala gamba abaana bato abadda ku social media okuvuma abantu be mutamanyi mwegendereze muli baana bato abakazi abakulu babakozesa ensobi babagamba vumono vumoli teri yali awangudde ekikopo kivuma abantu mutwekwateko tubayambe wate muyina byakukola ongambe mpaayo miliyoni 10 mpaayo miliyoni 20 nzigulewo akaduuka nunde chapati nunde enkoko ngende ku kyalaani naye munaddamu ne mutuvuma mutumalamu amaanyi nze siina kyembeetaagako nze nga Zawadde Juliet buli kimu nkiyina I work for the federal government and state. I own about 50 transportation cars. My company makes over 20 million a year. Kati awe bagula nti Bavumi Association. Nange wembagula nsobola basasula for the rest of your lives. But I'm not that kind. I'm not cheap. I don't believe in cheap talk. Mulekerawo okunvuma, mulekerawo okunjagaza obulenzi obuto. Si class yange. MC Richie, nkwagala nga mukwano gwange naye munzije mu ntalo zammwe. Fight your own battles. I'm not at your standards. I'm sorry to say. Wemana kwagala nenkuyamba ng'omuntu and I sponsored you, it was out of love and kindness. Naye wokola ebikolobero in the public, abantu ne banvuma because of you, that's a no-no. I'm a married woman with children. I respect myself. Abaana bange bayinza okuba tebategeera Luganda oba tebalwogera, but someday they might get to understand what people are saying. Ebintu byebanteekawo ku social media tebirivaako bisigalako muwulira temuddaano ne muvuma abantu bemutamanyi abaana babato olumu bayinza okugwa oba emmotoka ne bakono oba ne bamukuba n'agenda mukoma nga nze nyinza okukwata ssente ezijjanjaba omwana oyo naye nakikola ntya nga nvumye atyobodde ekitiibwa kyange atyobodde my respect full figure simuwaako nusu ne mugamba nti vuma omuntu yenna nedda full figure byakola akola bibye mwenna mumumanyi she's unstoppable ate oba agamba presidential advisor kati fe tulina ssente mmeka ezimugula avuma abantu ye presidential advisor wagabagambira nti presidential advisor I'm assuming alina ssente ezimumala eziva mu president's office right kati fe aba talina ngeri gyatusabirizaamu presidential advisor asabirira ffe abantu abawansi bamukuba kyeyo mundeke simanyi kuyomba simanyi kukola ntalo I'm just an innocent soul who is down to earth temunkabya maziga because you're making my life miserable. Enough is enough. Please, enough is enough. Richie, take me out of your kiddish stupid battles. Mwali temumanyi, I lived a good life. Nemunteka ku social media, yambo no yambo oli, kati nfuse mediocre. That's not what I signed up for. Twagalane, let's respect one another. Oli navumono la navumoli, nemusinika amanyo like it's funny. Omwana wange omukulu ali 20 years of age, kirungi tayogera Luganda. Talutegeera, no mama wange talutegeera. Mulowooza singa alaba ebintu byemunvuma byemunjogerako, how would she feel? Nemuyasama nti nvuma abaana b'abantu. Nali nvumyani. Omuntu omaaveewo agambe nti Juliet Zawadde said you're stupid. Nina ekivumo kimu kyemanyi mukama ti lulabe lulinga akamyu. That's all I could ever say to anybody. Or stupid. Ebyo sabikuliramu. My father was a pilot. He trained here in the US in Atlanta, in Atlanta, Georgia, as an Air Force pilot. Now flying commercial airlines in Milan, Italy. Sende tuzirabya mu bukulu ate tezatutuusa. Buli womanyira omuntu wa wansi you're bound to fail. Abantu abamu batusanga mu America 25 years ago tulibadde wano. Azza disorganizing ekyalo kyonna because she wants to be a wannabe. Jendo, check yourself. Oba income joiner tekumala, consult us tujja kugayigira. But lekera ogamba abantu bavume abantu. That's so low. It's inhuman. It's high school. It's ludicrous.
There are better things you could do with your time. Banabana batoba malira ebiseera oba wabya. Ate sizza wano kwogerako naye lekerawo gamba banabana bato bajje ku social media bavuma abantu. Bataddemu abantu abakulu. Mr. Tamale Munda avumiddwa, aba government officials bavumiddwa, abantu abatalina anything to do with this bavumiddwa because of what you guys are doing. Naye Kurati, stop. Enough is enough. This is not funny anymore. Amuntu atalina mutima gwenina could commit suicide because you're bullying them. But you can't bully me. I keep quiet because I have no time for you. But I can speak when I choose to speak. So do not dare bully me. Richie, fix yourself. If you don't, delete my picture off of your profile. Forget about me. I'm tired of these kiddish wars. Don't put me in your shenanigans. Mbikoye. Mungulira abantu banvume. Kale. I'm not going to retaliate. Nze sigula abantu kola chaos to making peace. Tuli bannayuganda tulina ennaku twagala okuyambagana. Waliwo abaana batalina school fees, waliwo abatalina mmere. Naye ffe tugezaako okuyamba and you put us down. Mulowooza tuwulira tutya? Tukozesa obudde bwaffe okukola ebintu eby'amagezi. TV, simanya radio, biki ebyo byonna ebyo bibeera ku gundi, simanya ku Facebook, oba YouTube, oba biki byonna sibitegeera. I just see myself from one TV to another, oba TV, oba YouTube, oba Facebook channels. I don't understand anyway, and I don't care. Mumpadde obudde bungi, temundabangako mundaba mu bifaananyi. You've never met me. Forget about me. Make money, live your life, live it to the fullest. Show kindness, show love. Respect one another. I respect everybody, I love everybody. Never mutayige kwagalana respecting one another temujja kujja mu ssanyu. Mwenna abanvumye mbasonyiye. Naye mbasabira Mukama Katonda abakwate ku mitima gyammwe mulabe ekkubo ettuufu. Kuba okuvuma abantu si kirungi. Muvumye nze leero naye muyinza okuvuma omuntu alina omutima obunafu. Naye obutwa ne yetta. Mugenda kukifixinga mutya. Wana yeesula kalina n'agweri n'afa. Mugenda kikola mutya. Mwagalane. Show love. Show kindness. I'm continuing to insulting her, but you're not going to get anything from me. Mbagalanyo. But let's stop putting down one another. Abana Uganda tulemyo kula because we don't appreciate anybody. Buli muntu avaayo n'abako kyakoze gwe musabula n'avaawo ne mumukuba emiggo n'agamba owaayo abantu sijja basobola. But me, I've made my own legacy. I've made my own money. Mundeke. Simanyi kuyomba. Bw'oba wajja mu America nga tolina kyoliko ng'onoonya kubeera wanabbi ogenda ku Uganda kweragalaga nti olinamu. Abantu bwe weeragirako e Uganda, they are more wealthy than you are. They own properties. They don't rent. They own. Tebagenda mufulumya mu nnyumba nti rent ya bulemi. Bazizimba zaabwe. Obusente bwe mujja ne mwanlishinga for one weekend tu ne buggwawo ne muddayo. Change, pocket change for them. Abagagga Uganda bagagga nnyo. Ne mu America tebalina kyebeeguyaayo because they are living the life. Naye gwe n'ogenda e Uganda nti oli musama olowooza nti bw'ona ogula ogwenge kacupa kamu 2 mu bbaala olwesa obwana obuto obugulidde enjaga buvuma abantu obucorrupting their mind. You're gonna get anything out of that? That's so lame. Find better things to do with your time. Get a Musanyu Babies home or donating. Hire me, I'll buy those bottles for you for the rest of your life. Leave my name out of your cheap trash. If you're a whore or a prostitute, I'm not one of a kind. Ndeka. Simanyi kuyomba. Mbagala nnyo. Nenjagala mbagambe nti tuyige okufuna emirembe awatali mirembe. Feffe kaffe tuyinza okukyetekamu to support one another. Nolaba munno nga strugglinga n'omukwata ku mukono n'omugamba munnange nkuyambye ntya nkoze ntya okukyusa embeera. Bwe tulina okuba
naye omuntu n'avuma munene musinika amannyo ne mucheerleadinga asabula tugende walk the video. Fucking walk the video. Excuse my language. Ebyo mwagala ebyonoonese oluvaawo tubonaabona Uganda is bleeding. You make it bleed because of your freaking manners. Excuse my language. I'm upset. Very upset. Richie, if you can't fix your acts, take my picture off of your page and leave me be. Nkoyo kunswaza nkoyo kuvumira obwerere because of your actions. Banvuma olieyo citizen. Ochitegera. These are your own goons bewasembeza. Sidi mwana mtondi mukazi mukuru. I've built my life. Nebyo kuvumira obwerere because somebody made a mistake nange nebintwaliramu. I don't like it. I like you as a friend and I will always support you. But if you need money, zisabenze. Abantu bajja bakunonya, you are comfortable. You got involved with them, Banvuma, and everybody's abusing me because of what happened. I don't know where. Sali now, I was in Dubai. I'm here on vacation and people blowing up my phone. Oh, Bichi, what's happening? What's happening? Because they are concerned. Please. Let's install love. Richie mumuleke. Oba munaku kale muleke kasita yakwano mugaga. Katiso mugaga kamteke musente. Oba kibaluma, that's your own problem. Everybody chooses their own friends. Oba nasala okwana Richie omunaku, that's okay. My husband is comfortable with it. He knows we are just friends. Have respect for people so they can respect you back. I love you and I always love you. Bagalanyo. Thank you for taking the time to listen to me. But I am heartbroken. Don't you forget that. But I love you. Baby. The car at the house. Nobody knows anything about the car at the house. So you have to wait for Jameson and Jameson will give you the keys, okay? Say hello. Okay. Hi friends and family. Anita is over there. Hi Anita. Happy moment, Anita. Where's Anita? Somewhere in the comments I saw her. Oh. I have a boat to catch. I love you as always. Juliet Zawadde signing off. Love you, love you. Install love. Don't hate. Love one another. Toina chogena kujamu mukuvuma abantu. Teri yawangudde awadi abivumo. Situlungi kuvuma abantu botamanyi botalabangako. Kuba tomanya ninza okusanga kukuwa walinga bakukubye emiggo. Ne bakwabya brain ngaze nina sente zigenda okukola brain surgery naye onvumye otobodde ekitiibwa kyange nze nakuyamba nti simanyi kwogera nnyo naye leero njogedde kuba ebintu bye mukola binnuma sigenda bagamba nti tebinnuma. I'm telling you the truth. Stop bullying people. Mujja kukola abantu bettire bwerere because of what you're doing. It might be funny to you but it's not funny if somebody is hurting, by the way. It's not funny. Muyinza okubeera wano ne musinika amannyo bamuvumye ne muteekawo obuntu obuzinazina bwe emoji, but it's not funny, by the way. Keep smiling, love one another. Don't let people shit talk you. Mwabakajja mu America abatusangamu ne muleeta amaalo gammwe mugezaako okudivertinga abantu muvumo oli mukirekeraawo. Mwenonye mukole ebintu ebibazimba. We mukola ssente muddeyo mumanyire abantu abazikola e Uganda abazirina mu bungi. Bojja 1 week 2 weeks nosasanya kiki 15,000 13,000 zo collecting omwaka mulamba olowooza yo that. Oh no, they are very wealthy people in Uganda who could feed you for the rest of your life. Mulowooza olw'okuba bali Uganda tebalina ssente. Oh please, get educated. Do your background work. Leave the background noise to the losers. Tufune emikwano egitugasa egituyamba. Mulekerawo okuvumangana. Mbagala nnyo. Love you, love you. Juliet Zawadde signing off. Keep the fire blazing.